Precious Remmie Bambi Achitadde Maziga Amerere. In a News Park channel, so go subscribing ku YouTube channel yaffe, liking a video no ateroleko obaka bwawo mu comment section. Mumawulire getufuna no ku News Park channel. Precious Remmie amazina achita olunaku olwaleero kikyatadde gwe mulimu gwa Spark TV jukira baddeko ne program onono avuddeyo onagamba nti eno ye decision oba kwe kusalawo okumutwalidde oba okumuwadde obuzibu okuba nti no ayatulanga abwavudde ku NTV oba bwalekeddawo okukola ne Spark TV naye abadde ayina okukikola. Agambye nti emyaka ena gy'amaze ng'akola munnange afunye experience era abantu baawo babadde balungi nnyo era yeebaza management olw'okuba nti no yamuwa omukisa okubanga akola. Naye avuddeyo n'ategeeza nga bw'ajja okututegeeza wa wagenda okuba nti nno adda oba media house gyagenda okubeera nga akolera oba oliawo ng'omwami bindeeba agenda kuba nti no abutwala bweru. Ffe katubirinde mukwano gwange omulungi nenga mawulire geego getufuna munnange Precious Remmie togenda kubeera nga oddamu okumulaba ku Spark TV omulimu gwo agutadde naye nga waliwo olutambula era twalukuwaako nga munnange bagamba nga ono wagenda okuba nti no yegatta ku NBS TV. Katugalinde tujja kubeera nga tugakuwa nga bwe tugafunye. Professor Gilbert Bukenya avuddeyo onalabula Speaker wa Parliament Anita Among namugamba nti yandibadde yegendereza kubanga naye bandi mutwala era onayongeddeko nga mu NRM mwe mulimu bamafia. Jjukira sigwe guno omulundi ogusoose okuba nti Gilbert Bukenya ayogera ku bamafia abali mu NRM oba mu government ya NRM. Ono navuddeyo n'agamba nti Anita Among bino no tasaanidde kuba nti no abizanyiramu abandi banga kituufu bali serious baagala kubeera nga bamujja mu bulamu bw'ensi eno. Katukwe Professor Gilbert Bukenya. Ensigo enembi buli lunaku yeeyongera okukulira President Museveni. Ensigo embi enimbi enzibi buli kaseera yeeyongera. Genda nga mu muceere saayogerako mu muceere kintu kya politics. Nagenda nga nensomesa abantu omuceere guno gwa kikaaki, omuceere guno ogusimba otya, omuceere guno ogukuza otya, omuceere guno ogukungula otya, era abantu ne batandika ekyo ne bakyonoona. Bwe nayogeranga ku bibira bane ebibira biggwawo mu myaka emirala 15 bibira waliwo omusajja yali mubukedde eyo ndowooza kyaliyo naga nti bulaba ono omusiru ebibira tebisobola kuggwa mu Uganda kakati ndowooza mulaba ebibira biweddewo. Nze ndowooza waliwo akatundu akamu mu gavumenti akamanyi era keeko kokka akalina okuddako tugambe nga pulezidenti waffe Museveni avuddeko era kajja kukola buli kintu kyonna kalabe nti ono avudde ebweru ono omuganzi wa pulezidenti bamusiiga enziro yonna y'oku nsi ake wansi pulezidenti amukyawe kuba keekaliwo keekakuba keekakola ekintu kuba keekaagala okudda mu ki mbuyinza bwabyogera nembitulako ne mu kakiiko ne pulezidenti nga niye bulimba bubbi naye munnange olwokuba bali kumpi nnyo n'omwami ono gwe bayita pulezidenti buli kaseera bawuliriza amaloboozi gaabwe atuuka ekiseera n'akyuka naga nti bano boogera ndowooza kirimu eddusu omusajja ono oba Bukenya ono mubi bwe bujja otuleetera obuzibu bujja kuleeta pulezidenti obuzibu anyiige naye nga bebamubulidde byonna bikyamu bireetere n'abantu okufa naye nga bafiira ki bwereere. Ennaku zino abalina amagezi
basirise n'amagezi gaabwe. Abatalina magezi beeboogera n'obusiru bwabwe. Kakati buli muntu bw'abawuliriza busiru, buli muntu bw'abawuliriza kuba bwe buliyo bukwe bwogera, n'abantu nabo obakyusakyusa ne babeera abasiru. Ne kakati buli omu ali ku bagamba mawogo wa leero, mawogo wa leero. Oyagala kulaba president mawogo wange wa leero yaluwa. Can you imagine? Wabale kwekumira ku Newspark channel kati kujjukiza okuba nti no subscribinga, likinga ate eroleka obubaka bwawo mu comment section. Bela bulungi, weeraba.